Ssaabawooleza wa gavumenti Kiryoowa Kiwanuka alabudde ababaka abatula akakiiko ka tekinologiya ka Paalamenti ku kwenyigira obutereevu mu Ndagaano Uganda zeegendamu n'ebitongole oba n'amawanga agatali gamu. Ono okuvaayo bw'ati abadde agasimbaganye n'abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatuula akakiiko aka ICT aka Paalamenti ng'ensonga ezibadde zitunuulirwa ly'etteeka erikwata ku kutaba ebitongole bya gavumenti ng'ensonga ebadde yakutaba kitongole ekya NITU n'ebitongole ebirala. Okusinziira ku Kiwanuka, endagaano tesobola kukubwako birowoozo oba kutuukirizibwa ng'abantu abasoba mu 5 nga bye bagikubaganyako ebirowoozo. Olw'ensonga nti abantu bano buli omu aba n'endowooza ey'enjawulo. Ono agamba nti singa kino kikolebwa kikosa bamusiga nsimbi ate abandi ne badduka ne wano. Allow us to do our work, then you come and do your work. Because if you go on the floor of Parliament and you can discuss and we come and say, okay, we've listened, and then maybe you lose a good investor in that process. What is so difficult with putting those concerns in writing? You have a committee, you receive them, we receive them, the record will be there that these concerns were raised with the Attorney General. What is the challenge with that? Because what I'm saying is that we do this, and maybe to say this, in the executive we actually also have the best interest of the country at heart. Ono era alaze ensonga lwaki endagaano ezimu tezanjulwa mu lujjudde. Our line of work, we know that if I know your offer, I can make a better one. In law, we know that if I make an offer to you to buy your land for 1 million shillings, and the other person knows that and he really wants it, he can make a better offer of 1.1. So when people do these negotiations and we do the non-disclosure clauses and etc., is to protect their interest. You cannot get my deal, put it on the table, then call me to a competition with other guys. Because then the other guys know everything that I have offered. Ssentebe w'akakiiko kano Tony Ayo alaze nga bwe bajja okusinkana abantu abalala abatali bamu ku nsonga eno. Ku bikwata ku kampuni y'essimu ya Uganda eya UTEL ategeeza nga nabo bwe baali bawa endowooza zaabwe ku ndagaano nga zino wabula n'asaba nabo okumanyisibwanga ku nsonga nga zino. Now nothing is done in secret like you have stated. We understand the function, separation of powers. Negotiation is a work of government. The executive oversight is Parliament, including appropriation. But we want to think when there is some issue, it's better we raise it earlier before we reach a stalemate. And I want to agree with you that if we have noticed anything, we put it in writing, we call you, and we engage. Because you tell me what happened with the SDS. Why couldn't we sit and say where is the point of divergence between government and Parliament? Omubaka Yidi Sabidye ayogedde ku nsinkano gye babaddemu ne ssaabawooleza wa gavumenti. Naye a policy of rationalization tereseeyoko other entities and agencies kati kijja kuba like a piecemeal amendment tulese kano rationalization ate after some time ate tuleete. So the wisdom of the government ne bagamba katu rationalizing mulundi gumu and mergers such that other issues nga kati NITU ina project jeri ku implementing about the national backbone infrastructure babere nti bagimaliriza within 3 years, so baja kubeera good to go. And 2 nti mu myaka gino 3 NITU enaaba ekyakolera mu tteeka lyayo. Gavumenti yatandika ku nkola ey'okutaba ebitongole bya gavumenti wabula nga ebikyasigalidde kwe kuli ekya NITU awamu ne Uganda Coffee Development Authority ekyemwanyi nga bino gavumenti yabiwa ebbanga lya myaka 3 nabyo biddeyo mu ministry ezibitwala naye nga bateekeddwa okuyisa amateeka ku byo. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oluggulo.